munteekateeka eziri wano ku Nkwache Festival? Nkwache Festival ya lunaku lwa nkya nga 31 December. Enteekateeka zitambula bulungi, stage eri mu kuzimbibwa, security nnungi era musanze aba security bakafuluma bamaze okucekinga ekifo. Abayimbi beeteeseteese bulungi, lwekyo ngamba abalabi nti mwenna tukeere tusobole ate okuvaawo nga buyise. Tuyingire wano omwaka tusanyuke tujaguzize wamu ya okumalako omwaka n'okuyingira omupya. Ronald Mayinja amaanyi agajja wabeegata ku Alien Skin n'oga batukolagane wamu ng'abayimbi abasinga bamwesamba olw'embeera ze n'empisa ze. Sijjaga nti mbeera ki muyimbi era ndowooza tutambulire wamu. Osubireyo kolabo yonna gy'ogenda okukola na Alien Skin oba already yafulumye? No, bw'eneeba eri esobola okujja naye mu kiseera kino tukyali ku 31 kulaba nti Ffena eba nnungi era tujja birabanga nga shewedde. Abantu abasinga bakuriticizinze nnyo because wadisidinze n'Enkwache Festival ne bagamba naawe kennyini ennaku zino kati olya mu Nkwache. Ase kulya mu Nkwache tuleme kudda ku linnya lya Kivvulu kugufuula nnyo mulamwa. Leero aleese Nkwache omulala ayinza okuleeta ekirala, so tuleme kudda ku kyamulamwa naye kye tukyaliko ekivvulu ky'omwana kibeewo kiggwe bulungi ate tulabe nti tuzzaako ekirala. Tuleme kutisizinga muntu lwa mbeera ze, ono ali bw'ate tumukakkanye wansi tumuyambeko then waawabye tumuwabule. Gwe ng'omuyimbi atalya Nkwache Abakwache bakkirizibwa okujja mu kizibu kino? Nze saagala kwawula muntu lwa kiki kyanywa kiki kyalya kiki kyakkiririzaamu, wabula ffenna tuli muntu omu tuwangane ekitiibwa. So buli omu akkirizibwa okujja wano. Omukulu Ronald Mayinja wangi wabadde ekiwatu omwana kachalenji kano bakakola okalaba katambula kano akebigere nkalaba abaana bakateeka muli kye baagala naye ennaku zino ndowooza mujja tulemesa n'okutambula oba n'okwogera kubanga oyogera kino abaana ne bakiteekamu kino okola kino naye newe ndowooza gwe mulembe ogula oti tulina kyekikolera. Kakuyisizza kati ewa kakusanzeewa ebintu bya TikTok ebimu osooka n'onyiiga naye we bisukka obungi n'ogamba kati nanyiiga paka ddi n'obivaako nkalaba ate bakateekamu ennyimba ez'enjawulo. So anyway, let them work. It's okay. Walese n'engoma ya Namukwaya togikwata nnyo buleeki. Namukwaya gireke ekkirire. Gireke ekkirire. Okitegedde nze wano nze kabaka okukola obulango. Ntuula n'enkirowooleza naye mwebale nnyo nammwe abagenze bakyongerayo olunaku lwankya. Namulowooleza ne ŋŋamba Nkwache wankulukuku mpite muntu ng'ali atya muyite nga Namukwaya okitegedde olunaku lwankya. Namukwaya babanyo ogamba Spice Diana abagamba Spice Diana yakoze ekyali. Kabebi nedda Namukwaya bafaanaganyiza linnya. Gwe ng'omuyimbi Ronald Mayinja omwaka guno tuli mu kugumaliriza gukutambulidde gutya gwe ng'omuyimbi? Omwaka tegubadde mubi. Bayimbi ki abasinze okuyimbira oba oluyimba kirogaana ogamba naye omwana yakuba oluyimba luno oba nnyimba zatambula? Actually mulimu ennyimba z'empulira n'esimanyi bezaafulumye guno oba zaafuluma dda naye kati Alien Skin yanyimbira emitimbe kino kye bayita okuddugaza emmeeza byali bya mwaka guno pate ndeka nkube pate kati namwagala for that. Namwagala for that. Bizibu ki by'osinza osisinkana gwe ng'omuyimbi mu mwaka guno naddala 2023? Saagala nnyo okufokasinga ku bizibu, they are part of life. Kasita mpita mu mbeera nga ndi mulamu ng'ekyo nkitanzira ku kirala, so saagala birowoozaako ebyo. Twategeddeko ng'olina ekivvulu ku Serena, enteekateeka ezo ziyimiridde zitya ye ekivvulu ekyo kyaddi? Ekivvulu kigenda kubeerawo nga 8 Ogwokusatu ejja kuba Women's Day, tujja kuba ku Hotel Serena, Kampala Serena, so nsaba abantu ate bajje mu bungi. Abantu abasinga balabye ng'ekivvulu kigenda kubeerawo nga 8 omwezi gugenda bagwa ku 3 March. Olunaku olwo lwennyini kigambibwa mbu ne Blue 3 lwe yalangiye ekivvulu kyayo ku Serena. Ku lunaku lwennyini abantu abasinga ne baba confused. Kiki ekigenda maaso? Sorry, mbadde for sure mbadde sinnakimanyi ngeri gye kiri kya mwaka gujja. Ndowooza bwe tunaava mu bino tujja kitunulamu ate ekyo tulaba. Bannanga twakulabye kituufu waliwo omuyimbi omu yavuddeyo n'agamba nti kituufu wali Alien Skin oli ogenze kimayo masannyalaze
ate abamu ne bavaayo ne bakiwakanya mbugo ne grenade mwagenzi wa alien skin kufuna amasannyalaze. Mujje olwaliro mu bintu bya serious era ngamba abantu nti olunaku lw'enkya bannange tuli wano ewankulukuku mu Kivulu Nkwache Festival, mujje mu bangi tuyingire omwaka tusanyuke tumaleko omukadde tuyingire omupya. Stage anja kubaawo wendi ngenda kusula wano kesezeewo wega ebya stage sawa meka ndiawo super kirakaawo nawe ndabiramu kiki ngambukira tabu. Oyinza okujja n'omukulu ku stage mu luyimba lwa Namukwaya. Enteekateeka abantu bajje bazirabire wano. Nga nzibu nnyo ndooza buli kimu kirabye wano. Okutwaliza awamu buli kimu tukimaliriza, security yeeyongeddemu. Tebiringa ebya bulijjo kyova olaba nti tubadde n'enfunda eziwera nga mulaba security yeeyongera olw'okuba nti nno ebintu bingi ebiri mu kibuga, abalokole Nkwache mweziri, so baba balina okujjayo n'ag'omu buto kusobola okuba nga tusobola okubeera wano olwaleero ne buli kimu tukimaliriza n'abakulu nga bwe mubalabye era enteekateeka ziwedde, stage mugiraba n'ebirala byonna tulinze bulinzi bantu lunaku lwankya kujja kulaba ndongo. Abantu basuubire ku Nkwache kubanga buli omu kyalinze okuwulira nti Nkwache egenda bbaawo mu kifo. Kati bw'obeera n'endongo nga ya Nkwache oba ozze kulaba ki era Nkwache akakoola banaakalya kubanga bo kibayita Nkwache. Waaye kyo ya Nkwache, abantu mujje mu Nkwache. Enkwache mweziri. Poliisi eno talina ngeri gyekukaluubiririzaamu ku bintu ku misoso gyonna. Normally nga bwe tuzze tukola bulijjo. Olumu poliisi batekaluubirize beekuteekerawo measurements nga bwe zirina okuba mu mateeka. Kakati sirowooza nti waliwo baba n'olutalo olw'enkalakkalira nti baagala kukulemesa. Naye olw'ebyo baba basuubira nti nno bisuubira okuvamu obuzibu ne bateekawo measurements ezo. So ze tubadde tugezaako okulwanagana nazo tulabe ntuzituukiriza. Era awo nyintu balabye nga balinga abali mu ngeri ey'okubanga oba bakaayana oba bakola ki. Kukaayana kubadde mu bintu bingi, batusaba ebintu bingi nnyo. Olwaleero poliisi yeetaaga barriers 7. Barrier 7 zitegeeza milioni 7. Kubanga buli bali yemu ya mutwalo gumu ng'ate osanze we ziri. Kati saa zino buli omu yazitutte. Kitegeeza wozisanga nizo kwa ziri mu 3 oba 2. Naye okusinza ku kye bapimye kye baagala okusiba amakubo ne gye bagenda okusibira. Beetaaga barriers 7. Kati nga tukaaba zo tuzijjewa. Zaali badde 7 ng'olina w'ozijja n'ezo ziri liddawa. Nga nakyo kikyali kizibu okulaba nti tukola ki. Naye tugezaa okulaba nti nno tubannyonnyola wonna wali okulaba nti tusobola okutereeza. Tujja kuba emiti afazaali abasoboka. Tubadde tubabule bagera tuka at the end bagabe oba bunaye Kivulu mma neye neyemye. Awo tugezaa kulwanagana nakulaba nga tutuukawo. Abantu bagala kino Ekivulu kizenga kitegekebwa nga bwe kifaawo kyobola omwami oyo yakubuza ekibuzo naye takitambuludde bulungi. At the end ne bakibeera nga tekiriiyo. Olwaleero luno buli kimu kiwedde era ndowooza kuba kati luli kibadde kirangibwa nga tekibeerayo nga nene embeera tetuukibwako. Naye tuba tutuuse mu mbeera eno ng'olunaku lwankya nga stage gyeri ne security ezze kitegeeza nti buli kimu kiwedde. Eky'abaana abato babadde musuubiza oteekawo saakasi n'ebigenderako bakyaze kuba tetwabawo saakasi bagenda kujja oba mwaba kitubaddeko ne security ky'abaana batugambye abaana be baagala mu sheeno be baana okuva ku myaka 15. Kati kizibu kyakusaba mwana wa myaka 15 ng'ali mu bouncing kaso. Kyova laba tebiriiwo. Kitegeeza abaana abato bataweza myaka 15 tebakkiriza. Tebasala wano. Kyekigambo ekituufu. Bannayuganda mwenna kyemubadde mulindira ebbanga kyankya. Mbasaba tutaddemu obudde bungi twetegese bulungi nga bulijjo bwe tukola mujje mulabe munyumirwe. Mayinja alinnyo ku stage sawa mutakunga abategesi. Gawucho stage yiye essaawa yonna anti bamuyita Ronaldinho Gawucho. Essaawa yonna ku stage agenda kubeera kwali era akyamule bulungi nnyo abantu. Tulina abayimbi 43 abakonfamiza okujja okuyimbira Alien Skin. Kakati gwawo kiri gy'oli okulowooza yaani buli alinnya gw'ojja okubala kubanga olabe nti poliisi badde twesibako okugiwa lisiti eyo y'abantu 43 abakonfamiza okubeera ku stage eno.
Essaawa 6 tujja kuba emirimu nga tugitadde olw'okuba tufunyemu tulina meeting ku makya eya security endala eddamu okutunuulira measurements ze bataddewo nga tuzimaliriza. So ssaawa 6 mirala gyogenda kuba migule tuyingire tutandike okukwacha. Waliwo ekintu abamu kye bayogerako ekya fireworks zinaakubibwa ba gavumenti yazigamba. Nkutidde tugenda zibalula wano wali waggulu ku kibaati wezigenda okunyookera. Bagenda gatta neza abalokole. Abalokole bakubazaawe naffe tukubaza ffe. Yep. Alabi ba Kookie promotions nga mulaba yeno stage agenda okuba ku Nkwache festival olunaku olw'enkya. Buli kimu kiri set, kiri malidadi, kifo kigazi bulungi, standby generator mugiraba, stage yiyo bamaze ddo giteekayo sound yabulayo kutestingibwa. Ekifo kigazi bugazi nnyo kisinga ku ekiri champion gudo kye yakoleramu. Ziri emmotoka zemulengera awo za security police bali mu ntuula bali mu meeting bakyateeseganya naye nga security eri gulugulu, security eri tight nga we mulaba embeera bweri. Kivulu kigenda kubeera wano. Ekivulu ekirala ekiriwo ekivulu tekigenda kubeera mu kisaawe wankulukuku wakati. Mwabamanyi ekisaawe kyo wankulukuku. Wotuuka ewankulukuku ku kisaawe nga bwe bapakinga nga ava side ze area e Kampala oba mu Ndeeba wotuukamu eyo parking ogenda straight olega Buleezi straight mu parking yennyini eya wankulukuku olega straight ojja kulaba era gate kati awe wali ekivulu kino. Naye nga security nga we mulaba entuula zikyali. Jukira wano wagenda kubaawo Abakwache, ab'omulondo, ab'omuti, ab'ebikubwa byonna Mwenge, Walagi, Kitoko, Kyalenga byonna bigenda kubaawo. Poliisi nga wolaba bali mukola clearance nakulaba nti man power ejja kuba nnyingi wabula si man power entonotono wabula nga womanyi nti abalasita man power erina kubaawo nnyingi so that tewaba buvuyo, tewaba abalwana, tewaba basika busimusimu bw'abantu kugira security yeeyo nga we mugiraba. Sound yoyo big sounds event so mujje bungi service provider baabo batuuse dda buli kimu.